mbandi eka manje TV yange yayikamu amazi wende watu onyaliwe jenese olingize Alex ningize Alex mudirisa labwa kane abantu mbera mu nyumba zene mwambalenga engoyi Alex onalamba lenga tempanga chenera mu nyumba cyari kirungi TV nje abira mukatuli bweti pesa mwe riso nengere ndanga mukulembeza ina byagambe kwanga oyina kumasikene lokabya byali bya mu luzungu sabi tegeera kulembeze byayogera bitegerekeka yajjawe nkungana zonna zirimu abantu abagenda okungana abandi bano baana basomero zino mbaga zino simanga kwanjula simanga mugenda kuziika kwanjula abantu abiri bantu aga tematulimba ekintu ekikulu nze ekyannuma kiruwa okuddira abaana bano ne bagibwa mu ssomero ng'abamusomero agamu gaali gakwesa abaana abalwadde kati ne babaleeta eno mufa abazadde bamyaka 4 plus emyaka egyo balyoke batulwaze immune system nafu emyaka 5 6 7 kati bali abaana bajja kujja n'obulwadde obwo ate babumetta abaki babumetta abazadde newaka bayinza obba waliwo abalwadde masomero bakomeza wewaka balwale tugende kyamukula munyazo sana astimulamu bali ku ssomero naye ne mwerabira nti waliwo abaana abava ewaka nga bwe bagenda ekyo bwe kyandibadde mwekiri nabayo kyandibadde mwekiri agamne abava ewaka okugenda ku abava ewaka babeere waka kati amasomero agamu nga ga kisulo gonna abazadde twandibadde tufaayo ne tugamba nti kale bagambye nti tugadde amasomero abaana tibaddeyo genda ku ssomero naye basigaleyo abazadde twandiyiyiza ne tukwata ssente ne tuwa ku ssomero ne bafiidinga abaana omanyi nti nno abaneighbours baffe abamu balwadde ba covid naye basazeewo kusirika nti balwadde abantu mukiwulira buwulizi nti bagundi balwadde naye abaana baabwe bavayo ne bajja ne bazanya n'abange sirimu amulumu ate sirimu agirawa mu oge balwadde ba covid kakati abaana baabwe bwe baveeri ne bajja mu baana abalamu ne bazanya kati ate bano ne bagenda basiiga ab'omu nnyumba oba si ekyo abaana n'akwata waakutte ng'akolodde ne munne najja n'akwata waakutte okitegeera gyandibadde abaana abalekayo ku ssomero gavumenti alikoze bweti gavumenti bwebanga eyagala abantu bayo baffe yalibadde ekola bweti negamba nti etaddewo lockdown mu masomero abaana abali mbisiro bokka basome bayite bano bakisigale waka abadde balabirire bannaabwe bali bayite bakiikirwe bisiro si bisiro bisuro ate mmasosola gogatula mbu ebisiro omushayya naye kyonna kyekiri kijja kuggwa nze kyenkubiriza abannayuganda obulwadde bungi obulwadde webuli bwenaalongo masiki gyambale ng'okoze ngyonna ebulireyo obulireyo nnyindo n'akamwa muzeeyi yayogera kukwerinda n'atuleetera n'ekyokulabirako yatuleetera omukyala gwe bayita nakyambadde n'atutosolera nakyambadde kale bebanange kyenjagala obaga mu speech ya Museveni yayogedde ku makanisa nti agaggadde ate naggula eno lodges kati ate okuggala amakanisa n'oggula lodge abamanyi mwetanira nnyo obuseewo bannange nedda ekintu kino mukikwata bubi ani abagamba nti lodges zibeera za buseegu bwokka yagambye kusabirayo bannange tuli bakabondo gaffe tuli betwalwana nabo abatwalwana nakyambadde lodge si buli agendayo nti aba agenze mbwenzi lodge ezo omuntu osobola ogisulamu kitegeeza kifo mwosobola sula nga si makaago uliza nakyambadde betwarana abakantu kaffe taka president naawe bannange twalwana omusajja banyingirira omusajja bamwita gali wango yali ne munne wayogera ebyotegeera onalabikaaffe twagala oli munnange kiddawalime naŋŋamba nti nayingira mu nnyumba kati we yayingira bayingira abasajja babiri nabwegenda mu maaso tunyonyola wamma walwanyisa otya abatemu
Thank you, Mr. President. Yogera Luganda tewetawanya yogera Luganda. Webale nnyo omukulembeze w'eggwanga n'abaana abaliraanyeewo. Masaka ebijambiya byali bitabuse nga bingi nnyo nga batema abantu babatema buli omu nga bamutematema. Ndi mu nnyumba sabawo nga 2 yalinga wiikendi nawulira abasajja bakonkona ku luggi mwalimu omwana wange nga yeebase omwana wange nga yeebase mu kisenge kati bwe bakonkona nengamba oba omwana yafulumye yali wabweru kyenva ngenda mu kisenge akatooki kakuba laiti eva ebweru ekolaki negenda nenyenya ku mwana ngaomwana akolaki mwali yeebase kati ngenda okulaba okukwata gundi nga tooki ekolaki ngesimu ye weeri ani ali wabweru kati bwe nava eri omwana mba nkomawo bwe nti ng'abasajja bayingiridde baki 2 kati basajja bayingira 2 nengenda mu kiki mu kinaabiro bwenagenda mu kinaabiro ngenda kwekwekuma noonya obwenenza okwekweka neekukume kati genda okulaba nga kidde walimu akoze eki ayingidde nentyamu ngenda kukola ntya nga simanyi ki kyengenda kukola kati kome bali 2 oli yagenze dde eri ono omulala akola ki ali eno munange. I'm sorry, Mr. President, for that I say. Nali nyambadde engoye zange naye nga ebigere bikola ki dugala kidde walima kyava ngamba ni munaiti kidde walima kyava ngamba terera nkole ki kuba ebifaananyi budde oyo omutemu yali mulungi nenkyuka nga tannatuuka kidde walima nangamba terera kuba ebiki ebifaananyi nange nenteekawo nakola ki kidde walima nankuba ebifaananyi olwabikuba oyambadde naiti ndi munaiti kakidde namala okunkuba ebifaananyi akomunda wendagaawo kati kidalina byamala okunkuba ebifaananyi nendwawo n'atambula ng'akyakola kiba kyanoonya emira bye banaatwala mu nnyumba nga beetala nze ndyawo nyimiridde enkoze eki ntidde ninze ekiddako ntidde enkankana kati ngenda okuwulira ng'akomawo kidda walime naŋŋamba jjamu empala